tusobola okusurvivinga mu eno universe as long as tulina source of energy. Source of energy ema ategeeza awo tujja ekitangaala ng'awo olaba omusana gwaffe. Ekyennaku ekiriwo akaseera kajja tutuuka universe yaffe efe era buli kimu ekirimu kife okuli n'emmunyeenye oba ziyite stars. Naye ate mu stars ezo ekirungi ekiriwo waliwo ekika kya star ze bayita white dwarf ng'ekyo kyekika ky'emmunyeenye ekijja osemba okusaanawo oba ekijja osemba okufa ensonga zo zibaaninga mpola. Stars oba ziyite emmunyeenye ekizireetera ezimu okwanguwa okufa n'endala okulwawo okufa kisinziira ku bunene bwazo, ng'emmunyeenye ennene zifa mangu olw'ensonga ziba zikozesa amaanyi mangi nnyo ng'era zikozesa helium mungi. Jjukira nti emmunyeenye zikozesa helium ng'amafuta gaazo nga olaba emmotoka nti waliwo V8 waliwo ne Spacio. Ti V8 enywa amafuta mangi lwa nsonga mmotoka nnene era y'amaanyi, ng'era Spacio enywa amafuta matono lwa nsonga mmotoka ntono era si y'amaanyi. Kati n'emmunyeenye zo zirimu ebika. Emmunyeenye etali